Akaseera kano kalipota ya mbeera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga kivunaanyizibwa ku by'embeera z'obudde omwanjuzi Mohamed Kituusa. Era enkuba yatonnyeko mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo okusinziira ku alipota zetukuŋŋaanyiza ziweze essaawa 3 ez'okumakya ga leero. Enkuba yatonnya mu bitundu nga Gulu, Soroti, Tororo, Entebbe, Kampala, Masindi, Kasese paka Mbalala. Era bwe tulaba ku mbeera y'obudde nga bwebadde mu Siyatu, enkuba era esibye tonnya mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo ogeza nga Makati g'okibodde eri ebugwanjuba ssaako n'eri buvanjuba era nga okibodde eri ebukiikakkono bwa Ensiyatu. Obwedda era twekenneenya ekifaananyi kikubiddwa Ssamugenze ku Ssamazinga Africa kibadde kitulaga nga waliwo omugongo gw'obuzito obw'empewo ogusenvudde ne gusimbira ddala ku lukalu era nga gugezako okusindika omukubo gw'enkuba okutuula ddala mu bitundu ebisange mu masekkati ga Ssamazinga Africa. So ng'ate era wakyaliwo ekikuŋŋota w'empewo z'enkuba zikyagenda n'okukunta nga zifutuka eri ebukiikakkono bwa Seguyanja Buyindi nga zoolekera Ensiyatu era ensonga lwaki enkuba ekyagenda okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Era n'olw'ensonga eyo enkya mu Nsiyatu mu biseera by'okumakya tusuubira obufuuyirize ebitundu ebisangibwa Luwango Kibodde eri mu Kasese Mbalala ne ku mbalama z'ennyanja Nalubale ssaako n'eri ebuvanjuba so ng'ate ebukiikakkono masekkati ne eri mu Kabale omusana okwakanga kukuba kwamu wabula mu biseera eby'olweggulu era tusuubira enkuba eno okweyongera okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Ebbugumu 27 Kampala n'Entebbe so ng'ate Tororo gukibwa paka Kitugumu 28 so ng'ate eri mu Kotido 29 wabula okujjako eri busozi omukabale ssaako ne Kisolo 25. Bwe tugezaako ne tulaba ku Ssamazinga Africa tusuubirawo enkuba okutonnya nga mulimu n'okubwatuka kw'eggulu mu kibuga Nairobi nga paka eri mu Lagos so ng'ate eri mu Johannesburg kwakakuba kwamu 18 Cairo omusana okwememula 40 so ng'ate eri mu Sydney olulonda kambe ebbugumu 18 New Delhi 38 Tokyo 26 so ng'ate eri Beijing 33 mu London atusobola kuba kutonya nga mulimu n'okubatuka kw'eggulu ebbugumu 23 so ng'ate eri mu Washington DC wadde nga tusobola omusana okwaka kutuuka ku bbugumu 32 wabula tusobola era kuba kutonya nga mulimu n'okubatuka kw'eggulu so ng'ate eri mu Rio de Janeiro oluwandagiriza ebbugumu 23. Ebisingako ku mbeera budde kyalyako omutimbagano gw'ekitongole kyaffe nga bw'okulabawo ku lutimbe lwa Star TV Munyinya Gwanga. Beera bulungi weeraba.